thank you so much for watching me. Always one of Jazz Nekawaka Smith or King Smith. Thank you so much for subscribing the channel you tuned into Bajita Celeb Jazz with King Smith. What on subscribing genda ato hitting like and comment button osobokwanga otambuza video nesobokwanga etuka ku bantu bona abali mu ggwanga. But today it's a beautiful morning wano mu ggwanga la Uganda nakuza omwezi lumu omwezi gwa musanvu twakatandika omwezi omupya producer wanga ise mu camera nete mufayo ensogese tuwanga tuzikola kati katugende maaso twagala congratulatinga omukyala amanyidwa nga Alea onono mukyala yazalibwa omwami amanyidwa nga Joseph Mayanja n'omukyala mu Belgium amanyidwa nga Dorothea era nga bano kijjukirwa mbuno emabega ka omwamula wako nga tweta amawulire go kubanga yamala okubanga celebratinga emyaka 18 bweddu era katamule genkuletedde twagala okumucongratulatinga because she finally graduated in photography, fashion and design. Ebintu bino bisatu bitambulira wamu. If you don't know photography, you don't know how to design, then you don't know something to do with fashion. Oshitegede seriyo bweru obo osoma gyabadde asomye mu ggwanga lya Belgium mama we gye yamuleka abadde asoma bintu bino bisatu wammanga abadde asoma ekintu ekyokubanga akwatagana n'ebifaananyi okuba ebifaananyi bya fashion ate n'okubanga okudesigninga abantu ate tokomyoko n'okuba nga obeera nga oteekateeka nga olaba fashion shows. So twagala muba nga tumukola ki tumucongratulatinga because mwana mulenzi Jose Chameleone yavuddeyo n'agenda ku post ye n'agamba muno congratulations my beloved daughter Alea Bichi Mayanja n'ebisigadde amanya nga ogalabaawo Mayanja teyakomye kumukongratulatinga kono namuga as if it wasn't for COVID I would be there with you to celebrate, but since because we have COVID, let's wait for COVID to break down. Then after nja kuba nsobola okubanga nzija tube okubanga tu celebratinga ensonga zino nze naawe naye nga mwami kinajjukira muno omukyala ono Dorothea yali mpagirwaganye mu music wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Joseph Mayanja oba Jose Chameleone omwagala w'abangi East Africa's #1, Africa's #6 ate world all over. So twagala mugamba big up large up upon yourself mwena team Leon Island kimanyi mukikwasaganya Wizo Manizo Palaso Mayanja family. This is a very good blessing upon you also. Congratulations mwala Alea okubanga amaze emisomo gyo twagala okwagaliza ebisingano ku Celeb Jazz nange nze kenyini kabaka wa television King Smith kabaka w'olugambo. So awo kokasi njagala nenjaga okujjukiza muno family y'omwana mulenzi amanyiddwa nga Joseph Mayanja esangibwa side zeri mu ggwanga lya America ngera gye babeera okuli Aba Marcus Mayanja okuli omukyala Daniela Atim Mayanja n'abaana abalala Jose Chameleone bali mu ggwanga lya Uganda apparently y'omukulu Joseph Mayanja residing awali Seguku ngera ye abeera mu ggwanga lya Uganda takoma koma bukomi kubanga abeera mu ggwanga lya Uganda wabula agenda kuba yesimbawo mu kawuluka nagenda okubeera very scientific era nja kuba mbatuusako mu exclusive interview maasawo naye nga agenda kuba yesimbawo why agenda kuba lwaki agenda kuba yesimbawo because abeera nagamba agenda kujja kumpagi luwaga ekibiina ekibaddewo over and over years emyaka almost 3 bweddu era nga kino kigenda kubeera nga kiyitibwa ekibiina ekya Democratic Party kyagenda okuba nga akiikirira so twongere okuba nga tumwaniza twongere okuba nga tumuwa a lot of energy, a lot of fun, a lot of support asokubanga akuba ekintu kino okusokola muno ate akitwala ku next level. So gega muli agafa eri mu family Joseph Mayanja ne so congratulations mwana mwala Alea upon graduating kumaliza emisomo gyo kwanga agikuyo olukumu mutwe. Kyoba kyokola kiki mutambuza video no over subscribing awasawo. My name is the one the king himself kabaka wo ku television.